We filed this complaint on the 7th of December 2018. Enkya ya leero kkooti y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulemberwa Maria Muwangadya kazzeemu okuwuliriza emisango egy'enjawulo egyekuusa ku kutyoboola eddembe ly'abantu eri abaawaayo okwemulugunya kwabwe mu kkooti eno. Thank you very much, Madam Chairperson. Madam Chair. Emisango gy'abantu 16 gye gigenda okuwulirizibwa nga kyakutwala ennaku 3 kyokka ng'etandikidde mu Giya bw'esoose n'ogw'okuwuliriza emisango gy'abannabyabufuzi. Omusango gwa Dr. Kizza Besigye gwe gusooseewo ng'ono yaguwawaabira mu 2012 ng'avunaana olw'okumukwatanga n'emuggalira mu kaduukulu kaayo kyokka tebamutwalanga mu kkooti saako n'okumusibiranga ewaka we nga tebamuganya kwegaziyiza mu ddembe lye. Omujulizi wa gavumenti Kano Stephen Basaliza awakanyiza Dr. Besigye ebigambibwa nti yatulugunyizibwa kyokka olw'okuba Dr. Besigye tabadde na munnamateeka we Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago okuwuliriza obujulizi ku luuyi lw'abavunaanwa tekisobose era bategeezeddwa nga bwe banaddamu okubayita omulundi omulala. Dr. Besigye agamba nti essuubi alina ttono nnyo mu kakiiko kano kubanga emisango gye mingi gyazze ng'aleeta mu kakiiko kano naye nga tayambibwa. Ate gwe omusango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yaloopa gavumenti okumugaana okukola emirimu gye ng'akola ebivvulu kw'ossa n'okumutulugunya bwe yali eggulu mu kampeyini z'omubaka Kasiyano Wadiri nga yaguloopa mu mwaka gwa 2018 gwo teguwuliziddwa. Kyagulanyi bw'atandise n'okulumiriza akakiiko kano nga bwe katali kenkanya olw'omusango gw'ebbanga gye lukandaalidde mu kkooti eno. This commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding ekiddiridde kubadde akulira kkooti eno Maria Muwangadya kumugoba mu kakiiko keera ng'amulanga kuyisa maaso mu kkooti gy'akulembera. You are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny threat, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, with this attitude, you have to speak through your lawyers. But you gave me a chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. To accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you cannot speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and with this attitude, Madam Chair, and I hereby withdraw my complaint to this commission because this lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is all right, but at least it is before the world, Madam Chair. Yeah, it's all right. Most obliged. I will leave this commission. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving. Kyagulanyi bw'afulumya ategeezezza bannamawulire akakiiko kano nga bwe kalina kyekubiira atagambika era nga y'ensonga lwaki teyeetaaga kugenda mu maaso na kumala budde bwembu mu kkooti eno. Munnamateeka wa Robert Kyagulanyi George Musisi agamba akakiiko kano okukandaalirira kino kye kyokka kabonero akooleka nti kavvoola eddembe ly'obuntu nga n'olwekyo kibadde tekigasa kugenda maaso na kubamalira budde. Akulira akakiiko kano Maria Muwangadya atuulidde nga Kyagulanyi bwe yalemesa omusango guno okuwulirizibwa mu budde bwe yayitibwa mu kakiiko nako bannamateeka be ne bategeeza nga bwe bataliiwo. Kyagulanyi ne banne bategeezezza nga bwe bajja okulangirira eky'okuzzaako gye bujja maaso. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission, and I wanted to go on record telling you this. Thank you. I'm not allowing you. The world heard you, Madam Chair. We cannot be intimidated. Withdrawn, not dismissed.